Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire ente eyo waliwo famire emu ewaffe mu kyalo abalina ente eyo nga bwe mugiraba nze nali nkyali muto ngenda okutegeera ng'amaka ago ndabamu ente ng'efaanagana bw'etyo nga bwe mugiraba, kyokka n'essaawa ya leero ente eyo bakyagirina. Nagezezzaako okubuuza omu ku bo, omwami yannyonnyodde n'ambuulira, njagala nammwe mbeere nga nkibabuulirako mu abali ku channel yaffe eno Kyaiti. Omwami yaŋŋambye nti ente eyo baalagibwa okubeera nti ente eyo tevanga mu maka gaabwe, era yabalagira eyali jjajja waabwe ne taata waabwe n'akibagamba. Ente eyo nga bwefaanagana bw'etyo tevanga mu maka gano. Bwe batyo baŋŋambye, era ne baŋŋamba nti ente eyo lumu yabafaako naye baafuba okulaba nga banoonya ente ng'eri bwe yali efaanagana, era ne bagamba nti bo okusinga kye batunuulira nnyo ebbala ly'omu feesi mu mutwe, nga bwe mugiraba erina ebbala mu maaso lye batunuulira eryo. Nte ya waka teteekeddwa kuvaawo, erina okubeerawo ku mulembe gwonna, teteekeddwa kuvaawo nga bwefaanana. Ky'oba olaba nti nammwe njagadde mbeere nga mbabuulira ekintu ekyo nabagambako, naye mbagamba nti mu maka gammwe bw'oba nga mwalimu ekisolo kyonna, kikulu nnyo kibeere nga kibeerawo, oba mwakirya oba mwakitta oba mwakireka ne kibula, mufube okulaba nga mukola ki, nga mukizzaawo, olw'ensonga nti ebintu ng'ebyo bye bimu ebiwa famire zaffe amaanyi ne tubeera bulungi, naddala mu ebyo ebyenfuna. Ewaka wamwe oba waabangawo ekisolo kyonna, mufube okulaba nga mukizzaawo, mufube okulaba nga mubuuza. Bwe muba mukyalinawo omuntu omukulu mubuuze nti wano waaliwoko kisolo ki, nga kifaanana kitya, mufube okulaba nga mukizzaawo. Ekyamazima ensonga zijja kuba zitereera, mujja kuba mugezezzaawo kale okulwanako, kuba ekyamazima embeera gye tulimu si nnungi. Ekyo mbabuulira, osanga omuntu ng'akoze kuva January paka January, ekyamazima ng'abuliddwa ne miliyoni 2 z'alabakaawo nti ziiza aziterese mu mwaka omulamba. Osanga omuntu nga n'akawunti ya bbanka tagimanyi nagimanya, so ng'ate akawunti ya bbanka eyo eba eyambako okusevingayo akasente k'obeera ofisizza ku mwezi gw'obeera ofunye. Bw'oba omanyi toli mu mbeera ya kusika mugwa, ng'ebyenfuna bifuuse ebyenfuna, ng'obulamu bufuuse obulamu, ekyamazima kyandibadde kikulu mugezeko okubeera nga mwerwanako. Ekyo njagadde mbeere nga mbabuulira. Bw'oba omanyi nti olina emyaka 25 okudda waggulu, fuba okulaba nga weerwanako. Mwerwaneko, muddeyokko mu byalo, muddeyokko ewammwe, mubuuze nti ewaka wano ki ekyaliwo, ekyo ekyali ekyenjawulo, nsolo ki yali wano ewaka, kuba ebiseera ebisinga amaka ago ge mulaba mu byalo baabanga n'ebyo ebyenjawulo. Wasanganga ng'amaka nga galina endiga ewaka, ng'ekyamazima endiga eyo ng'ogirabye kuva mwaka ku mwaka, ng'endiga tevaawo. N'osanga ng'amaka galina embwa, ng'embwa eyo nga tevaawo, ng'embwa ya waka. N'osanga ng'embwa ya bbulaaka oba ya kkala yonna naye nga weeri nga teva wakaawo. Embwa eyo eba nkulu nnyo mu maka ago. N'osanga amaka nga galina kkapa. Ffe mu kyalo waliyo amaka galina kkapa, naye kati omala kukula n'omanya nti kkapa eyo yabanga ya waka, nga muntu wa waka. N'olwekyo ebisolo ebyenjawulo bikulu nnyo okubeera mu maka ago. Ekintu ekyo nkibabuulira nnyo. Nfuba nnyo okulaba nga mbabuulira ebyo ebikulu ebisolo bayamba, naddala mu nsonga ezo ez'enfuna oba mu bulamu obw'enjawulo, kuba ekyamazima ebintu ebyo mubiraba ng'ebyokusaaga, wekivaawo embeera y'obulamu ekyuka, ebyenfuna bikyankalana, ne tubeera mu mbeera ey'okubonaabona, ey'okuyagga obuyazzi, n'obeera ng'okula naye n'obeera ng'atakola, mukitegeera. N'olwekyo mugezeko okubeera nga mutereeza ebintu ebyo ebisoboka. Empewo eno eyinza okubeera enzibu okubeera ng'ogitereeza ng'oli omu, so ate mulimu bino ebyangu nga n'obeera oli omu bw'oti ng'osobola okugezako okubeera ng'obitereeza n'obizzaawo, n'ogezako okubeera nga weerwanako mpolampola, naye ng'osinzidde ku ebyo eby'ekika kyammwe, so si kugenda kuwanuuza ebyo ebijja okumalako emirembe. Fuba okulaba ng'otunuulira nnyo bino eby'ekika kyammwe, bijja kuba bikuyambako, oba ebyewaka wammwe bijja kuba bikuyambako. Olw'ensonga byo tebyabanga bibi, kati nga boolaba nti eyiyo eri waka
baginywako amata. Ate ekirala baŋŋambye nti ente eyo baagibbako naye yabalemerera neekomawo yokka. Baakira ku makya nga wennyini weebeera weeri nga bagiggyeemu omugwa mu mayembe naye nga weeri. Ente eyo eba nkulu nnyo nnyo nnyo, ate ekirala ebaamu amaanyi ag'enjawulo, kiba kikulu nnyo. Ensonga ezo mujja zitunuulira naye ng'obuuzizza ku bantu abakusingako ewaka wammwe. Mukitegeera mugezeeko okubeera nga mukinoonyereza, naye nga mbakuutira nnyo nti kikulu nnyo. By'osanze ewaka tobiggyaawo, si kirungi. Mufube okulaba nga mubikuuma, naddala kati ng'ebyo mubikuume, bijja kuba bibayambako nnyo nnyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulirako. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti, YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.